Kale tuli ne Betty Mpologoma wano abadde ku Scissors Lounge ng'asanyusaamu abadigize ba Scissors Lounge. Mwebale kwagala Scissors Lounge. Anti ngenze kulanga kamera zigize ziti nengaba ne Christmas ya lere Masaka anti ekibadde wano nze ntidde. Ekifo kirungi nnyo, abantu balina vibe, abantu basanyufu nnyo. Yesevo. Abantu oluyimba luno balwagadde nnyo. Kati balutumye n'atakwagala oba omulaba naye ng'ate tayito ya londa ennamba yo. Ndowooza kino kituukira ddala ku njogera eri egamba nti old is gold. Lwaki olowooza nti oluyimba luno omuntu ayinza oga nti luzuukuse kati? Oluyimba ddyo mu butuufu nange neewuunyizza nnyo. Kubanga oluyimba lumaze emyaka mingi. Nalufulumya 2005, 2005. Oluyimba lutambudde terugenda myaka nga 2. Naye oluyimba it was a hit song. Oluyimba lwali lw'amaanyi nnyo. Nduyimbye nenduyimba e Bulaaya nenyimba emikolo nenyimba shows. Nduyimbye Masaka. Ate Masaka bate bannaye. Nebaza Mukama Masaka banjagala. Masaka omanyi baba tebakutegedde oba toyimbye. Masaka essente zonna ziveene Masaka. Kaakati oluyimba olwo tebakyampita na Betty Mpologoma. Oluyimba lwasobedde abaana ba tiktokers balina engeri gye bajjemu ekigambo kyabwe kye baagala oba laavu. Waliwo yange embulaavu ennaku zino. Kubanga ndaba age eyimba kati oluyimba olw'emyaka ndaba 18 years, 20 years. Kirabika ndowooza ebiraavulaavu abaana baba menyenye emitima kubanga atakwagala oba omulaba. Kalayini ke bajjemu nakeewuunyizza. Naye nga ndi musanyufu olw'okuba nti oluyimba sijja kulimba ndusolooza ne sente wano ku Scissors Lounge bazimpadde. Management nanyini kifo bampadde sente era nzifunye everywhere lwakagambaako. Yes. Line eyo etambudde nnyo ku TikTok. Gwe wasooka ka challenge akaasooka mu line eyo wasooka kalaba ddi? Nakalaba mu gwa 8. Omwaka guno era akayimba katambudde nnyo ka trendings like from August. Nakalaba okuva mu gw'omunaana awo mpola mpola. Mu gw'omwenda ne katabuka. Nali ndyawo nga shows atakwagala oba omulaba. Buli muntu ayagala drop tayakwata kwagala oba omulaba ne nga kagambo kankeetegereze. Kati show gye nasooka okuyimbako yali Mbalala City. Omwana nga bw'okola drop tayakwata kwagala oba omulaba. Nasanga abantu bajjudde. Nengenda wangi nnyo nengenda kuyimba nengenda Masindi. Kaakati Masaka wosogera kwogera. Kubanga amaanyi ate ne Masaka mangi nnyo. Akayimba abaana bano bakategedde ku Scissors Lounge nze ntidde nnyo. Kubanga olimba baluguze, essente batadde ku simu, olimba luddemu. Olimba bwetyo olindooza Mukama yakikoze. Bino na bya Katonda. Betty akasembayo ensangi zino waliwo abayimbi abamu boyinza okugamba nti ennyimba ze bayiiya ziwemula katukigambe ekikuba bwe kiri. Gwe ennyimba ezizo teziwemula era olaba nga oluyimba olwafulume edda emyaka kati lugenda mu 2 ate kati kyenkana lufuuse hit. Bubaka ki bw'osobola okuwa n'omuyimbi ali eyo atandika ali mu myaka egyo agamba nti bwe twayimba ebirimu amagezi temwawuliriza? Ani yakoogera ako tebabiwulira. Ani yakoogera tebabiwulira liri pazo. Nedda abaana ezennyimba nga bw'osoose okugereza okuwemula bajja kutereeza. Kaakati Gravity ayinza okuba ye nga mu tribe ye ekigambo kye yayimbye bati yakitegedde. Ndowooza mu tribe ye waabwe kiyinza okuba nga kituufu ne wano mu Buganda ono kyagaaniddwa. Ne bagamba nti ekigambo kikola ki kyawemudde nnyo naye nga bajja kutereeza. Bajja kubitereeza. Kakati abaana abajja ba upcoming balina kusobola kubeera nga bali patient. Kubanga bw'otabeera nga oli mugumiikiza tosobola kumalako. Naffe twasooka bwe tuti. Twasookera ku sene ntono nnyo. Naye twagumiikiriza mu groups nga bwe twali. Nze nali mu Diamonds Production ey'omugenzi Katolo Bwama. N'abayimbi bannange bangi nnyo naye twagumiikiriza. Katuli kulyengedde. Katusolooza ssente entuufu zennyini ssente ensajja. Naye nga twasooka kubeera patient na kuwuliriza bakama baffe. Betty sijja kubuuza myaka gyo naye abamu bagamba
kantu kyako kokozesa akakukumidde ku mutindo ebbanga lino lyonna buli muntu wakutunulako omuwagizi wo alabira ddala kibbebi ekiwedde emirimu eky'emyaka 18 nange neetya kubanga buli wempita bangambe naye gy'emyaka emituufu gyo giri emeka gwe bwobanga ondabola nyina emeka nawe olinga mu 21 waawo nedda ndi mukase mukulu naye mulesina kyenkozesa era nga bondaba sikini betinga bweri Katonda ndabiridde nyo n'abawagize sente ze bampadde bemanyi munnanga abantu kasaba nga bakwagala mwaka ku mwaka kikongera okwaka era naliseyo n'oluyimba olupya baluyita Sesa mu video era ngireseko wano ku kifo kyaffe ekirungi kino ku Scissors kati Sesa munalukoze korabo n'omukulu Dr. T Mr. Kazibwe baluyita Sesa mu ngenda kwagala nkusuute yatandika obugere bukanga bale babukanga babutya njagala bakute bano babisati olave yange temuli biti jila tuve wano katikati bintu bya kusesaamu atakwagala oba omulaba atakwagala omusesaamu ne mugenda mu maaso Dr. omulabirawo nga ajja kwagala ako nako kaleese bye baagala tebabiwulira Dr. T mukama wange tuyimba nyimba zaffe video yaffe yafulumye olwaleero era nsaba mukama Masaka wano olimba laffe balwagale abawagizi obusembayo bwa Christmas n'omwaka eryakulaba n'akuwuliriza bannange abampuliriza n'abandaba bannange abawagizi bange abalungi empologoma munjagadde nno tulawomboziza nti nyirira banyiriza nnyo esente bazimpadde abawagizi bange Masaka everywhere banembagaliza omwaka omulungi Christmas ennungi anti ya next week Christmas ennungi bannange twekuume paka omwaka omupya 2025 bane mukama bankuumire Katonda abanjagalire